mulaba ntamye kati mukyala wange ensula bubi olw'amaana siraba kinyolone satilente ku baana ba musajja obwange bwe nina buli bweru olwaki ndabirira abe simanyi ng'ate nze nange obwange bunnemye okuŋŋaanya nze nkubuulira abaana bajja kujja bajja kujja wano babeere ne bannaabwe ate nnoze munnange waliwo betulabagamba nga tuzze mujje mu bufumbo nze nali sinina kisaa kugamba kiki nze nali musirikale wa miini sitontiisatiisa kubuulira nze nkubuulira kati nze buli wempulira ekintu nga kirya abaana abo bajja ne ku mutwe ne batandika oga peyipe obuliti nze munnange sisanye ate nakula nsizanya ne maama mmanyi nze nkubuulira munnange manye tubakisa naye waliwo ebivaayo ate nkubuulire nyinza n'okwogera ennimi munnange zototegeera nga ziri zetwayogeranga eri mu kyamundaani ate nolowooza n'okulowooza zikuba nze we ziba zijja simanya bataraja kabarasumu sasa mina kwenda kutoa bunduki kupiga huyo Nabuta risasi 5 mara moja nkarakaka kwa jituli moja kwa kundi mimi nacheza omusajja kyeki mutuusaawo bwe kityo banna mukarakate apiga mundu ya Nabuta kibuto pu banna makyeki mukubisa kiti amasasi omwana wange mami ebintu byoliko mbitegedde kati nange nekubyeko omulimu mwoyo kati nze kyendabye baleeta mu nnyumba tokyusa mmeme kwegayiridde engeri gyotawanira ku bwana bwange kati nange newaddeyo okubesizaala kiba kyakuyiga eri abakyala n'abaami tusaba owuliriza obugambo bwange bw'ozaalanga omwana ebweru n'okimanya tegeeza mukyala wo naye ategeere leka gamba nti ndikanjula mukulu saba olyesanga oyanjudde enjole ate nga n'omukyala singa bagambye leka kweyisa bubi ku b'otozaala kubanga tomanya ensi eno gyegenda n'ababa oli balekawo ne bayola omulala wamma gwe taata wange leeta n'endera siide omwoyo mubi ku baana baffe munnange awo nonkanyisiza mukyala wange nankulabye osanira amata nambiiro ne bw'oli baatozadde kati nange n'ensibye ebbiri okuyonja abo boona bange temunnenya abasajja bannange omwoyo guncakadde mbadde nsula bubi olw'abaana okumanya onsanyisiza nnyo omwoyo ne ku nte zange nkuwaddeko erindaawo Musabs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 nze naazina ntya bududo ng'ate bamugamba oli nti ate kati wuno abadde akyenkyebula mazina munnange nga bammerako mukuliko katumwana mugambye ng'akumezeeko bw'ati ng'akati okurusa nagambako nze wange kanzine amazina anti amazina nage gawaka ningira ki naye ndinga kunzika ngazine gaveewo begayagaya ebyana n'olaba mukanyamira begaya ebirungo begaya mukyanami begayagaya mugambye n'olaba mukyanamira begaya ebirungo begaya mukyanamira begayagaya tekerawo muteeko ebyuma muteeko andi nze wetandika amazina ndwawo okusiba si muwazaala balongo kati ozina n'okuzina maama kikuwa essanyu ate munange bw'obanyingiramu bafa bufi naye nga baabaana bajja kujja wano tebajja kujjawo maama ng'ali ababonaabonera nnyawe taliyo mwana wattu gwe bano abali wano kitaabwe taliyo waliwo akanikira pikipiki kati nodda ku drive olangirire nga bwapakanika pikipiki ndowooza weerabira
n'abaana bange nembuuza bw'olina abakazi abalala wanzira kuba otolina mukazi yenna olwo gwatabayina ababaana b'ogamba wabajja ku miti nandiki ku nsolo kati nze kyonva ŋŋamba obbaleeta n'enzimba kuba saakimanya aluli bukujja mwami baaba naye nga maama baabaana bajja kujja tebajja kujja babeerewa ate munange bw'otunulira bino ebyana ebibyo ebyawano nabino ebyomukazi oli maama oyinza oga nti agasaaka ge gattula ze tonyumiza byonna matamabuuku biri ebyoli byonna majuguube ng'ebyawano anna abantu balina engeri bajja kujja nkubuulidde bajja kujjawo ssebo akati mbadde ŋŋamba nnyabo nti abaana bajje balyenga ne bannaabwe wano balyenga ne bannaabwe katubuze akatono munnange nga nabali balyako nga n'abange balyako maama yafa etaata ate yafa nze nkugambye nti njagala kwagala baana bano babeere wano ne bannaabwe ate nno mukyala bannakugisa gwansinga nga sitaaga kati babitegeddeko omunange anti bwajja n'omukozi endagaano gyeshinga ng'eggwanulindiko oli munza era nali siri mwetegefu kunaayisa naye nga bw'omanya ebyensi eno nagenda okulaba ng'emyaka tukuttemu enawa neewange tonnazaala ku mwana ate ng'okuyita omugumba kiba kya buswavu neewanga wajjawo n'abaana nange gwe kwefubako ennyo matire konze si ku lwange bituusiba biri wange nagenda okusabya omukono ndi nakwata ku betiko kumuzaalamu n'omwana ate mbanyi kuukamu neewuunya mulongo nagatonda njankubako bwasaalo kale ne bw'olaba ntamye kati mukyala wange esula bubi olw'amaana siraba kinyolone satilente ku baana ba musajja obwange bwe nina buli bweru olwaki ndabirira abesimanyi ng'ate nze nange obwange bunnemye okuŋŋaanya nze nkubuulira abaana bajja kujja wano babeere ne bannaabwe ate nnoze munnange waliwo betulabagamba nga tuzze mujja mu bufumbo nze nali sinina kisaakugamba kiki nze nali musirikale wa Amiini sitontiisatiisa nkubuulira kati nze buli wempulira ekintu nga kirya abaana abo bajja ne ku mutwe ne batandika oga peyipe obuliti nze munnange sisanya ate nakula sizanya ne maama mmanyi nze nkubuulira munnange manye tubakisa naye waliwo ebivaayo ate nkubuulire nyinza n'okwogera ennimi munnange zototegeera nga ziri zetwayogeranga eri mu kyamundaani ate nolowooza n'okulowooza zikuba nze we ziba zijja simanya Bataraja kabara sumu. Sasa mimi nakwenda kutoa bunduki kupiga huyo Nabuta risasi 5 mara moja. Kwa jituli moja kwa kundi. Nacheza mimi nacheza. Omusajja chechi mutusaawo bwekityo. Banna. Mukarakate apiga mundu ya Nabuta kukibuto pu. Banna. Machechi mukubisa kiti ya masatsi omwana wange. Kati nange nekubyemu omulimu mwoyo kati nze kyendabye baleeta mu nnyumba tokyusa mmeme kwegayiridde engeri gyotawanira ku bwana bwange kati nange newaddeyo okubesizaala kibe kyakuyiga eri abakyala n'abaami tusaba owuliriza obugambo bwange bw'ozaalanga omwana bweru n'okimanya tegeeza mukyala wo naye ategeere leka gamba nti ndikanjula mukulu saba olyesanga oyanjudde enjole ate nga n'omukyala singa bagambye leka kweyisa bubi kubotozaala kubanga tomanya ensi eno gyegenda n'ababa oli balekawo ne bayolwa omulala wamma gwe taata wange leeta n'endera siyina omwoyo mubi ku baana baffe munnange awo n'osanyusiza mukyala wange nankulabye
byosanira amaka Nambiro ne bwoli batozadde kati nange neesibye ebbiri okuyonja ababoona bange temunnenya abasajja bannange omwoyo guncakadde mbadde nsula bubi olw'abaana okumanya onsanyisiza nnyo omwoyo ne ku nte zange nkuwaddeko erindaawo webala obutabeeranga bano benda balaba abakyale mulimu ab'ekyejo bw'ogenda okumugamba ku bwana aluba lyombo olwo natandika enkya ŋŋenda kale nno bwe nseka ndi sebatta tusekeredde lwaki sesekalinga oyo abakyala okugobya abasajja baana baabwe mu nnyumba egyo giba kibi bannange mwige Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.